Ampuliriza nkulamusiza nnyo era gy'osinze okuliriza Emmanduso 89 akatonyeza 2 CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Eddakiika ziri 12 zokka zimaze okuyita ku ssaawa M ey'akawungezi ka leero pulogulaamu kkiriza obagaana mumanyire ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu nsi mutegerera ebyobufuzi ensonga ez'enkulaakulana n'eziringa ezo. Nze Kalule Lameka akulamusaako oli ku 89 akatonyeza 2 tusinzira ku kizimbe Masengere wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka okukuweereza na gy'osinzira okuliriza. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Omukulembeze ggwanga erya Ukraine Volodymyr Zelensky ali mu America asisinkana abakulembeze ab'enjawulo. Yasinkanya abakulu ku kakiiko k'ebyokwerinda mu kibiina ky'amawanga amagatte n'abagamba nti Vladimir Putin temumusaba kati na busabi okuyimiriza olutalo lwe yawakula ku Ukraine naye mumuwe ekiragiro kubanga tajja kwekomako kubanga ebbanga litambudde mumuwe ekiragiro ayimiriza olutalo. Olunaku olw'enkyagenda kusinkana President Joe Biden era ku nsonga ze zimu ng'amuguza Victory Plan nyoba enteekateeka gy'alowooza nti egenda okubatuusa ku buwanguzi okukomya olutalo luno era asuubirwa okumusaba n'obuyambi obw'ensimbi n'ebyokulwanyisa akole ebyafaayo ng'ava mu ntebe. N'ebirala bingi bikoze amawulire mu luwannando lw'e Gaza. Isirayiri ekyakuba balwanagana ate boddako mu Lebanon aba Hezbollah nabo embeera ekyabafuukidde enzibu. Isirayiri ekyabakubira ddala n'olwaleero bakidde ne bagisosonkereza mu Tel Aviv ne bakasukayo ballistic missile nayo neebaanukula bubi nnyo. Abantu abasuka emitwalo 9 be bakadduka mu maka gaabwe okuva ku lunaku olw'ebbalaza. Bangi ebibuga babivuddemu ne wali abayekera bano beetegula kibambulira. Wabula abakulira amagye mu ggwanga erya Isirayiri bategeezezza nti obulumbaganyi bwe bakakola mu Lebanoni bakyateekateeka buteesiteesi ddwaniro. Bateekateeka ddwaniro naye ng'ate abantu bangi baluguzemu obulamu. Pulogulaamu kkiriza obagaana olunaku olw'okusatu nga luno tubeera n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga tutunuulira ensonga ezitali zimu. Era njagala bakulamuseeko ate ng'olwaleero tulinamu omugenyi ow'enjawulo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Kubiri wano nga sinakwanjula ndala gye tugenda kubeerako famire ya Tamale Mirundi eze ne yeetondera Obwakabaka olw'omuntu waabwe bye yayogeranga ku Ssaabasajja Kabaka eri Obwakabaka n'ebiringa ebyo era Ssaabasajja Kabaka asiimye nakkiriza okwetonda kwabwe. Nina RDC yasinindidde munnakibiina ky'NRM wadde nga muweereza mu gavumenti tulamuseeko ssebo. Neyanza nnyo neyanzeege njagala okutwala omukisa guno okulamusa ku baami n'abazaana ba Ssaabasajja abawuliriza Emmanduso. Nze yasinindidde Njasa Biggu mbaka wa Mwami Museveni mu bitundu by'e Kabula. Njagala okutwala omukisa guno nga ndi ku Kyabassa okulamusa ku bantu baffe naddala ab'Emityana kuba yadde enkola obupakasi mu bitundu ebirala naye ndiko ewaffe era obudde bujja tuuka nzireyo amagezi gonna genzijeri n'obuweereza bwenjizeeyo mbuzze ewaka nga okulamusa ku Chairman Juuko ow'Emitimbojje, Chairman Buule, Chairman Kiviiri. Bwe nabadde mpitako ewammwe mwaŋŋambye nti bwe ntuuka ku CBS mbeerabira nnyo naye olunaku olwaleero kya mukisa mulungi tuli ffenna tubeereko ate tuweereze eggwanga. Mbagaliza pulogulaamu ennungi. Ampuliriza omugenyi ow'okubiri nina abadde amyuka Ssenkulu w'ekitongole kya KCCA Engineer David Sali Luyimbazi. Tulamuseeko Engineer. Mbalamusiza nkimanyi kyekyogala namuse bantu because amanya ogwogedde. Nze Engineer David Sali Luyimbazi. Nantameggwa sensible omwa ayina erinnya lyeteekako. Nantameggwa. Erya Nantameggwa olijjawa? Bagezezaako nnyo okummegga naye olemedde waggulu. Bajja kumpulira. Ani agenda okuwulira? Abane kiikamu. Waliwo bakwekiikamu? Mbadde nkola mu KCCA era leero nzize kulaba nga mbalamusaako mbabwemu kuki bigenda maaso mu kibuga n'engeri ensonga ezigenze maaso mu nnaku ezagenze wala nala okutuwummuza ku mirimu gyaffe. Tweyanziza nnyo. Nina Mwami Harold Kayija munnakibiina kya PFF naye nga akyalimu FDC nga bwe bagizingako nga bwagamba. Tulamuseeko.
omanyi jajjanga PPF omanyi abejo jajjanga kimanyi jajjanga eziraleeta erinnya mama bwabanyizi bamubula erinnya mukazi alangwaki omu ku bali agala ennyo ye Kaloli Ssemwogere ayagala ejja eryo mukazi alangwaki mulaba ali kugenze mukazi alakumanya ensonga tuba tukaya mwana omanyi kati mama osinze era nga mama okoze ki osinze kati jajjange agebe nantakola ki nantameggwa otiddemu njagala kutwala okusa guno okulamusa abasajja n'abazaana bakabaka bwe tukola obwabwe bwa kuno njagala okubasaasira byonna bye muyitamu njagala okubategeeza ku Monday twawerekerako pulezidenti waffe ate nga ye muloodi w'ekibuga okugenda ku Electoral Commission utayala nnyo abantu nti abantu abatalina mundu batiibwa abasajja ba Electoral Commission babinyika mu nsuwa buli omu n'agwa kava nga batya okutuddamu ebibuuzo bye twali twagala okubabuuza naye twabasuubiza twayogeranga gundi Schwarzenegger will be back tujja kuba tudda okudda okutuusa nga batubuulidde oba nga tuwanisizza ekibiina kyaffe bikyawanvuye naye tujja kubifunza kubanga ebyo tumanye ennyo okukola etuwulirayo abasotasoto bawulira eyo zikamuje zizanyira mu nnimiro yaffe tebajja bawandiisa notunuulira notulya bukapeere nogamba nosaasira olwaleero tubadde mu kooti nga tuze okuwerekera bannaffe 36 be bakwata tubadde mu kooti enakawa commission nendaba state nga yeyagala nenzuke lwansibako ne state attorney na okuva olwo nga tamana muntu taganya muntu bbeiro ganga omuvubuka oli abalaata atuluse n'agamba n'omulamuzi mbu talina buyinza neŋŋamba bano babawaze fayiro ne bazigattako n'obuyinza sira nkola oyo agamba nti kooti yo teyina buyinza kakyene nga bagambye nti babaze mu wiiki emu waliwo issues ze twali tutadde ew'omulamuzi abamu tebajjanjabwanga waliwo kati nga kansala lam Florence okuva eggulu ayina empiso ayina obulwadde bw'omutima nga buli mwezi yali akubwa empiso kati amaze emyezi ebiri takola ki tajja kuba n'ebirala nga tugezaho naye twebaza ab'enganda n'abalona batuwadde support abatambudde naffe nga nyoyero bategeeza abantu baffe abo naddala avuka bali ekitali abakyaliwa ku Monday Wednesday ne ku Lwokutaano obulina national ID ng'olugano abakyala ku Lwokubiri ku Lwokusatu ne ku Lwokuna ku women ne munaffe omu Makoha ye gwe bajja ekitalya nga mulwadde namutwale Makishoni Bay so bwe bate ripooti leka ne bannakatonga batumidde mwetuli tutambuza ensonga toyanziza nnyo ampuliriza dakiika 20 zise ku ssaawa emu ye kawungezi k'olunaku olwaleero tugenda kusooka n'engeni asali luyimba zono okumala eddakiika eziwera n'oluvannyuma nja kugatta Honorable Kaija ne Honorable RDC ndidde naye mu KCC emanyi ebyaguddewo olunaku olwajjo ebya kitezi bwe byagwawo omukulembeze w'eggwanga yalagira ofisi ya Kalisoliso okutandika okunoonyereza ku kiki ekyaviirako obuzibu era ebigambo bingi byogeddwa alipoota ya Kalisoliso yaweebwayo eri omukulembeze w'eggwanga era olunaku lw'eggulo ekiwandiiko ne kifuluma ng'awummuza abantu 3 abakulira kulemberamu ekibuga omuli nankulu w'ekibuga Kampala mukyala Dorothy Kisaka amumyuka enginiya Sally Lwimbazi gwe tuli naye wano olwaleero ate n'atwala ebyobulamu Dr. Okero era n'alagira nti minisita wa Kampala kulemberemu enteekateeka ey'okunoonya abakulembeze ab'ekiseera abayinza okukwatirira ekibuga okumala ebbanga lya myezi 3 ate tufune abayinza okudda emirimu yagambye girangibwe tulina inginiya Sally Luyimbazi mu studios ebibuuzo tulina bingi byogeddwa okuva kasasiro lwe yabumbulukuka abantu bamu baafa emiramo ne gijjibwa emirala gikyaliyo wansi gyalemerayo n'ebiringa ebyo era okunoonyereza kigambibwa nti kwalaga nti mwebakira ku mirimu lwaki mwebakira ku mirimu abantu ne batuuka okufanga mutunula simanyi kyoyagala njogere leero of course omukulembeze gwanga alina obuyinza okutuyimiriza okusinziira ku biki bivudde mu kunoonyereza naye olumu ebituufu byetaaga okuvaayo ekiteezi yajjula kumpi ku 2015
emyaka nga mwenda emabega naye nga twetaaga ssente okuba nga tunyuka kiteezi tube nga tufuna ekifo ekipya. Okay. bw'oba tofunye ssente kusobola kunyuka kifo ky'olimu osigala owangaalirayo. Ogezaako. bwe twayingira mu keesi mu 2020 bwe twayingira mu keesi ye ng'ekiteezi yajjula dda naye nga ssente zitunyula mu kiteezi teziriiwo. Okay. nga tewali zigula ekifo kirala. tulina okugula ekifo ekirala, tulina n'okuba nga tuziika kiteezi kisobole kiteezi aleme kubeera nga kyeneena ekyonoona obutonde bw'ensi. obutabeera na ssente kyatuwangalirizayo mu kiteezi. Okay. netuuka kiteezi abadde asaavinga mukono Makindi Ssaabagabo, Kampala district, Wakiso, Kira ne Nansana. bonna nga bayiwa kasasiro naye nga kesi esasula ssente ezisaasaanya kasasiro okulaba nga ki tatuuma nnyo. Okay. Of course enjega bwe yagwawo, enjega yali erina okugwawo even earlier, naye olw'okuba nga twali tuteekamu ssente okulaba nga enjega olusozi telutuuma nnyo nesobola okuwangala ebbanga paka enjega bwe yagwawo. So ekintu ky'okunenya abakulembeze b'oludda lw'ekikugu, yes kijja kubeerawo era twayimirizibwa emirimu gyaffe twayimirizibwa ku mirimu, naye nga of course at the end of the day ekituufu kigenda kutuukibwako tuba kubanga tulina ssente eziva ekiteezi. mwandibadde mwavaayo. Ensonga eno yandibaddewo teyandibaddewo. Okay. tewali muntu ku ludda lw'ekikugu alina ssente zisobola okusasula okuva ekiteezi. weetaaga kumpi obuwumbi 2 okuva ekiteezi, weetaaga obuwumbi bulala nga 2 okutandika ekifo ekijja. Okay. kati ssente zoba toziina ogenda kukola otya? Of course ffe ng'abakozi ba gavumenti tulina okugondera amateeka. batunenyeza, yes batunenyeza, n'ekituufu kyeki twandikoze eki mu mbeera awatali ssente. tukole tutya? abakulu mwabategeeza nti ssente tewali ne bagaana okuziwa. emyaka 8 buli mwaka nga ssente z'ekiteezi okunyuka ekiteezi ziri unfunded priorities. sagala nakunenya na gavumenti, ensawo zetulina tezimala, ssente zetulina tezimala kumalawo bizibu byonna biri mu Kampala. singa tulina ssente zimala, singa tewali nguudo mbi, tewali mataba, singa enguudo zonna ziriko amataala, kasinga kasasiro si buzibu mu kibuga. So tuba kuba na ssente zimala, tulina ssente zimala ng'eggwanga, tulina okukikkiriza. Okay. era naffe ng'abakozi kino kibu kyagwawo, yes twayimiriziddwa, twakkiriza netulekulira, batwagala tulagibwe omuntu bw'oba tulina ssente zinyuka kifo ogenda kukola otya? ekyo njagala bandage. Okay. awatali ssente wandikoze otya? bukyamu ki bwewakola ani ng'omukozi wa gavumenti noyagala banno baffe nga tebali ssente zigenda kuganya kusobola kuva mu kifo ekyo kiwandivuddemu. Okay. bwe buzibu kyenjagala banyinyi tewali ssente, awatali ssente tukole tutya? kyenjagala ndagibwe then bangobe bulungi n'okunsiba maybe bansibe, naye awatali ssente nyakukakasa enjega tewali muntu yasobola giyimiriza ekiteezi. gavumenti mwagitegeeza gwanga lye litalina ssente zimala kufuna buwumbi buno 20 bwe bandi bawadde nga KCCA okujjawo enjega eno. Uganda njavu nnyo kutuuka ku mutendero ogwo. sagala gamba nti Uganda njavu nnyo nakati mu kiseera kyetulimu kati tunoonya ettaka, ssente z'okugula ettaka tulina kuzifuna kusobola kugula ttaka eppya wetugenda okuteeka kasasiro. Niye tulinoonya ate obuwumbi 16 bwe batugamba tetulema kufuna ssente ezo, tetulema kuzifuna
kozi kati sawa za kunenya tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe tuli mu kiseera kizibu tulina sente zonna zetwetaaga. Uganda njavu nsi ekulaakulana. In fact okunyimiriza okuweereza kwebati tuyitamu okulaba nga tutereeza ekibuga okwemalako emirembe okuweereza kubadde kungi okunyimiriza kumpadde emirembe ndabe ani asobola okukola ekintu ekyatulema okukola nga tetulina sente. Nyakulaba ani agenda okujja alabe nga Kiteezi tuyimiriza okutwala kasasiro Kiteezi afune ekifo ekipya nga talina sente twetwala kasasiro awantu awapya. Nyakamulaba oyo andaga obuvumu obwo n'okubeera ne sente ezo akole ekintu ekyaki ekintu ekyatulema awatali sente. Lord Mayor gamba nti mwandibadde namukomera abavunanyizibwako embeera. Lord Mayor muntu wa byabufuzi. Lord Mayor tubadde naye awangalie mu Kampala kumpi myaka 13. Alabye ebizibu bituyitamu. Ebintu by'obufuzi byanjawulo ku bintu by'ekikugu. Sagala mulamula ku saawa zino because ebyogeddwa bingi. Bagambi nti tubeere mu Kabuli. Tugende mu Kabuli, yes. Mu Kabuli sobola ogendayo. Nitugendeyo tutya. Bwe tulina sente zituwa kifo kipya. Tukole tutya. Tugenda kuyiya sente. Tukozese musaala. Tukozese eki. N'omusaala gwe tufuna tegumala kugula kifo kipya. Kina abakozi babanja. Alina abakozi abeera babanja. Kugamba Lord Mayor asiba anenya government. Buli kibeerawo. Okunenya government kyangu nnyo. Nange nandizo nengamba yes government ina but tulina obuzibu bungi nawe kewo abaana abo tebalina sente tebalina buli kimu kye beetaaga n'omukyala talina sente buli kimu kye yeetaaga naye otambula oyiya yengeri yemu gye tutambuza mu Kampala sente ezitamala muzikozesa muti okulaba nga ekibuga kitambula abakozi abeera tebalina sente amatala temuli mu kibuga amataba mangi mu kibuga enkuba bwetonya enguudo mbi onokulutya nga tulina sente olina kulaba nga oyiya ku sente ntono z'olina okulaba nga otereza ekibuga nga tugenda mu kumulamuko yingini akasemberayo ddala omukulembeze eggwanga ye Kamalabyonna wa byonna wano mu ggwanga bw'omugamba ensonga yasalawo mumusisinkana emirundi egiwera ebizibu bino temubimutegeeza nti mukulu tuweeyo special package tutereze ku nsonga zino. N'omukulembeze w'eggwanga alina obuzibu talina sente zimala tasobola kumalawo ebizibu byonna mu kibuga wadde mu ggwanga lyonna. Eggwanga leetaaga enguudo leetaaga service nyingi enguudo amasanyalaze amazzi abalima beetaaga obuyambi bintu bingi eggwanga bireetaaga naye tewali sente zimala. Ne president tabisobola naye talina sente zisobola kumalawo bizibu byonna tulina okukikkiriza naye ateekebwa mu buzibu kati nga kati yes bagambye kalusese bagambye yes batuyimirize naye ekizibu ekyatuusa ku bizibu bino kyavaawo tusobole okuba nga tulemedde okukola sente ezeetaaga okuva Ekiteezi twazifuna tuveewo ne tugaana ne tusigalayo ne tuleetwa akabenje okubeerawo bibintu betulina okubuuzibwa nga bannayuganda. Ekitegeeza okkiriza nti bakugobedde mu nsobi. I mean the thing is between you and me guno mulimu bagumpa saagusaba bagumpa lwa bukugu bwennyina banyimiriza olwa system za government nazo nzikiriza. Yes, system za government zitya of course kati nkalisa za government yalonda ensonga n'agamba yes twalagajjalya ku mulimu ni at the end of the day tugwira mu kooti ejja kusala buki ekigenda mu maaso bwe mbanga nyina ekyo bigye nakola ng'omukulembeze ng'omukugu wa government kooti ejja kusalawo. Oli mwetegefu okuyingira ekkomera? Ndi mwetegefu bino ebintu bino twewaayo okuweereza government na wano okubeera wano okumala obudde wano okunyonyola bannayuganda kwewaayo ogenda okuweereza government nakyo kwewaayo. Nze nkimanyi bulungi salagajjalira ku mulimu
siragajalyanko ku mulimu bukyanga ntandika okuweereza gavumenti njagala omuntu ajjandage wiino wawe nalagajalira babanga asobola okukakasa nja kuyingira mukomera nga seetagana kuyita mu kooti. Okay. Ampuliriza katumulemuko kyakomawo n'engini ya David Sali Luyimbazi ebigambo tukyayogera bingi. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso ku dakiika 23 ezibulayo tuyingire essaawa essaawa ebbiri ez'ekiro kya leero. Kyakujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini balina estate za njawulo. Ganda estate milioni 7 kutuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuka ku 25, Luwunga milioni 15 kutuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuka ku 4, Chikandwa milioni 15 kutuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuka ku 17, Katende milioni 13 kutuka ku 15, amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi ejja mu nsawo. Gende nasana ku masitowa wekwate poloti mu bwangu. Esimu eri noti 7 noti emu Luwenda 42 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 54 Fenna tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mu Kenenya. Kino tikiriko busobozi bw'olina naye abantu abaliko obulemu basanga ebiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna. Abantu 5 ku buli 100 kwabo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu. Tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Funa empeereza ku kafuba n'akawuka kaleeta mu Kenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 1066. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. MTN ekugamba nti mukwano nywezi enkolagana ne bannoobo bakuleetedde bando dakiika 13 eza okukuba eddakiika ng'okuba 13 ne GB 15 eza data. Ate ogenda kugabana n'abantu 5 obulamu bwongera okunyuma. Nyiga *10 *2 *8# oba kozesa my MTN app ofune bande n'obulamu bwanguwe nga tuli wamu tewali ayinza kutulinnyira mu lugendo ne MTN. MTN enkola n'obukwakkulizo obugobererwa erungamizibwa Uganda Communications Commission. Afiido omudo ne gugaana wakola nsobi obutakozesa Weedmaster. Weedmaster ekatira muddo kalubere lumbugu lusenko bakalanda lugo. Weedmaster wegezeseddwa okumala emyaka egisukka 50 gwe weetaaga mufuuyira omuddo gwonna gukale ebirime byeyagale. Kuba ku ssimu etali yakusasulira noti 8 noti 383 noti 8 noti 383 obagenda ku dduuka ly'ebyobulimi lyonna erikuli okumpi bagambe njagala Weedmaster akolebwa ababukola Chemical Industries Limited oyo yesigika. Ng'omukyala aliko bizinesi gy'otandise Finance Trust Bank bakuleetedde Finance Trust Bank bakuleetedde Trust Grow Women's Loans bakuula sente ze weetaaga okutuuka ku bukadde 200 ne bakuwa emyaka 2 mw'onoozisasulira okutandika okusasula ate nga bakuwolera ku magoba ga bitundu 10.5 ku buli 100. Bw'oba olina omulimu gw'otandise ng'oli mukyala genda ku ttabi yonna erya Finance Trust Bank bagambe njagala sente za Grow njagala ku sente bazikuwe. Kuba ku simu etali yakusasulira noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu ensimbi z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Mwami Harold Kaija nkyali naye RDC yasinidde waali ate ne n'engini ya Sali Luyimbazi abadde amyuka senkulu ekitongole kya KCCA. Engini otugaite mwali na ttaka era emikono gibadde misibe ate mwagula eddundu mubadde mulinda ky'okutandika okulikozesa nga kitezimulaba waabulabe eri abantu. Of course, enkola ya gavumenti erimu democracy. Tulina okuwuliza abantu ababeera kumpi n'ettaka wetugenda okuteeka kasasiro. Enkola gye twali tukolamu ekiteezi si enkola gye twali twagala okutwala eddundu. Okay. Eddundu twali twakutaka ekyuma ekirya kasasiro ne kimugyamu ebintu by'omugaso. Ebintu ng'ebijimusa, ebintu nga ebizimba, ebintu ebisobola okugyamu vali mu kasasiro. In fact, weekend ewedde naline omumyuka wa minisita Ghana okulaba kiki kisobola okukozesa kasasiro nga tusinziira ku ensi endala bwe zitambuza kasasiro mu nsi zaabwe. Ghana kasasiro wa bbeeyi tewali kasasiro ekibuga kitukula because buli muntu alina kasasiro aba alina ekintu ekyebbeeyi kyagenda okumugyamu. Avamu ebintu ebijimusa, avamu dustbins zebakola okubanga abantu bateekamu kasasiro ziva mu kasasiro gwe tuba tusuula.
so Uganda eruzinga sente nyingi mu kubanga kasasiro tumita kasasiro talina mu kintu kya mugaso. Okay. So gye tugenda mu maaso twagala okulaba nga kasasiro tumugyamu ekintu ky'omugaso. Kati eddundu abantu b'eddundu bagana okuzimba ensozi nga ezibadde ekiteezi. Ne tukkaanya nabo ne tufuna bamusiga nsimbi abajja okuteekawo ekyuma ekigenda okubanga kirya kasasiro. Again lwakuba gavumenti erina ssente kuteekamu ssente mu byuma ebigenda okulya kasasiro. Tulina okulonja bamusiga nsimbi batuyambe bategewo ebyuma betuyamba kujjamu ki obanga tutuma kasasiro nga bwe tukola ekiteezi. Okay. Enkola eyo ebadde egenda mu maaso. Era badde bamaze okukola emisomo egyetaagisa nga tugenda kutandika kusaba nga concession agreement tugisayininga basobole okuba nga bateekawo ebyuma byabwe. Of course waliwo n'ebintu era ebirumira ebadde bitulemesa okugenda mu maaso ng'ebbeeyi gye baagala okuba nga tugulamu amasannyalaze agenda okuva mu kasasiro. Badde bagala kumpi US cents 14 buli kilowatt hour okuva mu kasasiro. Naye ebbeeyi gye tusobola okulamula nga eggwanga ziri US cents 8. Ekitegeeza tulina okubeera tubawa subsidy tuteekawo sente tutumwongerako sente okuva ku sente zebasobola okuba nga bafuna okuba nga batadde ku sente ku grid. Okay. So ebizibu ng'ebyo bitulemesa okuba nga tusobola okutambula mu maaso okuba nga kasasa tumugyamu ekintu ekyebbeeyi. Naye abamu balumiriza ate bakulembeze banno mbu n'obubbi bususse mu KCCA, ensimbi zibbibwa abakwatibwako ensonga n'enguzi esusse mbwera ebimu ku birumisiza bamusiga nsimbi abajja okuleeta obuweereza nga buno y'enguzi ennyingi gye mubasaba. Enguzi eri buli wamu n'abatuyimiriza kati banoonya nguzi. Abatuyimiriza kati bagamba tuli babbi banoonya nguzi. Ofisi ya Kalisoliso buli ofisi ya gavumenti njagala kukuwulira leero nga sikirumamu enguzi eri buli wamu. Naye twagala abantu abalondoola ebintu entambuza ya business government babakwate tubogerako bwogezi ne mubalambikako engalo nenga tewali akwatibwa. Buli wamu waliwo enguzi nga kati okutuyimiriza nti twalagajere ku mulimu twagala evidence obujulizi obulaga nti twebaka ku mulimu. Nze bujulizi bwenoonya saagala kubeera report siba report yawandiikiddwa naye obujulizi njagala babuleete obulaga nti nebaka ku mulimu nga ndaba abantu bekyezi bagenda kufa. Naye enguzi eri buli wamu. Enguzi eri buli wamu eneggwawo eno. Of course ng'eggwanga tulina obuzibu bungi n'ekintu ekirungi bw'oba oyagala kikola bajja gamba nti olidde enguzi ate nga togiredde because abakulembeze bajja kwogera buli kaseera konna konna bagambe okoze kino walidde enguzi. Nzijukira luli nga tusayinize contract z'enguudo nga tuyise mu African Development Bank baatugamba twali enguzi naye nga tetwasevinga sente obuwumbi n'obuwumbi nti twali enguzi. Oleeta enguzi nga ate osevinze sente za gavumenti. Bwe tunabeera nga tuwuliriza nnyo ebintu ebyogera abantu abakulembeze abantu abali mu bintu by'obukulembeze n'ebintu okunoonya obululu tujja kufuna obuzibu. Ekituufu tetujja kukifuna bw'obanga ddala oli mukulembeze ng'omanyi omuntu mubbi alidde enguzi twala evidence ewa Kalisoliso wa gavumenti oba ku poliisi bamukwate. Tojja ku radio tegenda kukwata muntu yenna okujja wano n'oyogera nti Luyimbazi yalidde enguzi Luyimbazi yalagajidde ku mulimu tekigenda kutwala Luyimbazi mu kkomera. Gavumenti yogerako bwogezi tebabakwata abali b'enguzi. Sagala gamba gavumenti abantu ab'obufuzi boogera nnyo ku radio ate abantu tebawulira nnyo radio bagamba abantu babbye sente nti obujulizi nga tebuliiwo netusugana nga tuli mu office. Naye njagala bwobanga oli mukulembeze mutuufu bwobanga olina obujulizi nga weebuli butwale mu poliisi ewa Kalisoliso wa gavumenti omuntu bamutwale mu kkomera. Lekerawo okwogera ku radio togenda kuntwala mu kkomera. Nga tugenda mu kukumulamuko ekibuuzo ekisembayo wano tulyoke tuwumulemu. Gavumenti badde bawa obuwumbi 4 n'obukadde 100 buli mwaka ez'okulabirira kiteezi kasasiro okukakasa nti taba wabulabe eri abantu. Kigambibwa mbu ensimbi ezo nnyingi zibadde ziriibwa temulina accountability okujjako okupangisangako buggreda mbu buseeteeza ensozi.
again nga bwe ngambye omuntu yenna alina obujulizi obulaga nti waliwo omuntu yabba ssente abuleete. Zibadde zikozesebwa ziti ezo? Kati ssente ezo tupangiza ekyuma kye bayita excavator ne bulldozer. Kati buli abantu bemukono abe Nansana, Kira, Makindye Ssaabagabo, olumu n'Entebbe ne Kampala ne Wakiso bali kasasiro bamuyiwa ly'ekiteezi. Tulina omusaasaanya okulaba ng'olusozi teruwanvuwa nnyo ne tumugotta ne tumunyiga okulaba nga olusozi teruwanvuwa nnyo ne tumuteekako ettaka okulaba nga kati wetaaga ekyuma kye bayita excavator ne bulldozer, wetaaga ne gravel okulaba nga osobola okukola ebintu ebyo byonna bigula ssente. Ekyuma kimu excavator wetaaga million 2.5 buli lunaku. Milioni 2.5 buli lunaku ng'eriko erimu amafuta okugipangisa. Lwaki tetugula ku buwumbi bwe tufuna obunoobo ne singa tuwagulira ddala ne bibeerayo nga byaffe? Ogula of course ogula kwandibaddewo nako kusoboka. I don't think kati bw'oba opangisa tobeera mu bintu bya maintenance. Ate nga okupangisa kuno okulanze ekitegeeza nti ofunye best price. Kati bw'obanga ogenda kugula nga gogenda okugula weetaaga okuteekamu ssente kye bayita upfront costs n'osikamu ssente kati okutandikira ddala. Yes, kati nosasula si byakubanja nga tewali byakubanja. Bulldozer weetaaga at least akawumbi kamu okugigula ng'ogigulidde ddala. Excavator weetaaga akawumbi nga kamu n'ekitundu oba bubiri. Ezo sente buwumbi bonna tuba tukyalina wakamu ekitundu balance zotayina, then olina okuteekamu amafuta agaddukanya ensonga. Weetaaga ate ne sente zigula ettaka lyogenda okuba ng'onyigisa. Weetaaga sente z'abakozi. Okay. So ebyo byonna olina okubigatta. Ate nga sente ezo si sente zijja waffe zigenda w'omuntu gw'opangisiza. Okay. So yes, kirabika bulungi yes oguze ebyuma bibyo. Aguza tasinga. Naye twafuna ebyuma okuva e Japan. Local government nazo zaafuna ebyuma. Nyaga kulayira nga Mukama ndaba leero ku byuma byonna bitwafuna okuva e Japan ebitundu 7 ku buli 10 tebikola. Lwaki tebikola? Because government temanyi teyina sente zirabirira byuma ebyo. Kati ono omukozi ono musiga nsimbi amanyi muno mwajja emaali ajja kulabirira ekyuma kye. Government ejja kubeera tojja kubeera mu bintu bya government erina sente ziddaabiriza zikakasa nti ekyuma kikola buli kaseera. Tumusasula buli kyuma bwe kiba kikola. Milioni mmeka buli lunaku? 2.5 buli lunaku. Bulldozer. Tetwagala kumanya oba ekyuma kyo kifu oba kiramu. Bwe kiba tekikoze tetujja kusasula. Because kati ono kasasiro tagenda kuyimirira because ekyuma kyo kyalimu okukola. 2.5 zikola ku byonna excavator ne bulldozer? No, buli excavator 2.5 ne bulldozer 2.5 za milioni 5. Then nobeera nga bwetaaga ne sente z'ettaka ez'okunyiga. Okay. Kati bw'ogabanyamu obubumbi obuna buli lunaku n'obugabanya ennaku 365 buli lunaku ziba kumpi milioni nga 10 oba 9 buli lunaku. Okay. Kati ziteeke mu byuma ebyo ziteeke mu ttaka kumpi milioni 7.5 ziba zigenze. Then gattako omusiga nsimbi yeetaaga okufuna amagoba. So zino sente zizakubba bobbi. Okay. Ng'abantu bwe bakitaddewo. Ampuliriza katuumulemu tukomawo. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kooli nze Kalule Lammeka programu kkirizo bagaana tukyateetera bwe tutyo. RDC ndidde waali mwami Harold Kaije waali ate ne Engineer David Saliruyimbazi tukyali naye. Naye nga nzirayo waali Engineer neera oluvannyuma ly'okenzuguliwo debate njagala kusooka kukujjukiza gwe Munnayuganda Sabuni agenda okukuteeka akamwenyumwenyu ku matama. Sabuni eyoza ow'omuti eyeegulidde erinnya ennaku zino Jama White Washing Bar Soap. Atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawuwa kalungi ate tagwerera mangu ojja kumulaba muti munene gulimu obukubo bwe guti mulungi nnyo. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nseko buseko bw'ogeraganya ne sabuni omulala. Ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kolooza ku sabuni mulala
ye Lanzo bathing soap. Ali mubikanga Lanzo blueberry, Lanzo vanilla spberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket subonna okwetola eggwanga. Mugezeeko tojja kwejusa gwe wogenda bagame njagala Jama ngende njuze ngoye njagala Lanzo ngende naabe ye sabuni aliko. Forest Resort Rweza kyekifo osobola okugenda n'owumuliramu unawumulirako ne famire yo ne bwoba gwe wekkango oyagala kwewumuzaako kifo kirungi wasirifu wagazi oyagala kukola mukolo gwa ngeri ki balina ganizi z'enjawulo gwayagala okusula ho ate bw'otuuka ku bisulo baaba oba otuuse gy'olaga walungi nnyo bafumba emmere eya buli kika eya wano n'ebweru gwalina abaana ng'oyagala kubatwala kuwummulamuuko balina children's park kale nogenda ku Forest Resort Rweza balina ekibira mosobola okugenda ne weetololamuuko n'olaba ensinga bw'etambula oyinza n'okugendako ku mutimbagano n'olaba ebikolebwa ogwa www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com balina swimming pool buli lwakutaano babeerawo n'omuyimbi ow'enjawulo era bandi ekuba. Forest Resort Rweza basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gaz ng'odde Kajansi. Genda mukwano nyumirwa obulamu era owummuze n'obulamu ng'oli wamu nabo. Essimu eri noti 7 8 5 2995 oba noti 778 333 496. Nkujjukiza wina Classic Boutique balina ebintu bingi esuuti ez'abasajja balina blazers, t-shirts, formal and casual trousers, jeans, formal and casual shirts, oba esaati eza casual, jackets, etaayi bazirina balina bingi, perfume ez'engeri yonna bazirina n'ebyawaka, briefcase bazirina, emisipi, wallet, ensawo z'abakyala n'ebirala bingi nnyo. Babirina engatto eza buli kika, sandals, ebigeto bino abasajja bazirina n'ebirala bingi, moccasins weziri, sneakers, travel bags, backpacks zonna weziri, laptop, ensawo za laptop eza leather, buli kimu wekiri, beach towels ne gowns, underwear, vest byonna webiri balina bingi nnyo bewetaaga mukwano okugenda okulaba banafa bawena Classic genda gwe obatuukirire ku dduuka lyabwe ensonga zijja kutambulira. Abantu begayaza kasanga tiwampewo manyangwa busika zirobwe n'ebitundu ebiriranyeewo mwe mbajjukiza Nutrinova Limited bakugu mu ndisa y'ebisolo n'enkoko ebaleetedde omusomo ogw'okulunda n'okuliisa enkoko. Omusomo gugenda kubeerayo ku lunaku lwa Ssabbaata eno ng'ennaku zimu za 28 awo ku Westgate Gardens ku 10 miles 10 egayaza okulira n'omuzikiti. Omusomo gutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8. Genda oyige ennunda ennungi ekekereza enkoko yo n'ebannamu bulungi ate nga bw'okola amagoba. Okuyingira kwa bwereere okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti 4 255 lukaaga 84 oba noti 7 noti 3 854 407 nga tudde wayinginiya kankujjukizire mu Ryan Air Cargo. Bano bakugu mu kutika emigugu okuva China, Turkey ne Dubai. Ejja group egi ne Sechinom nga bakozesa ennyonyi okutuuka Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe awo kossa n'okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunula Oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eryo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumirwa empeereza yaffe etasangika. Basangibwa ku BBC Building room 212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Essimu eri noti 7 noti 152 331 noti 762 7 9 8 85. Essembe eri noti 762 7 9 85 nga ngenda okugulawo debate okudde eri Mwami Kayuja ne RDC yasinindidde inginiya sabatangaze no ku nsonga y'ettaka eno mulundi gumu twabategeera emabegako nti gavumenti eweereza obuwumbi 16 zigule ettaka mu kilomita ezitasuka 30 wagenda okuyiibwa kasasiro mu KCCA naye ate tuwulidde nti ensimbi zino tezijjanga era bino bisuubizo birala mbwateza okugula ettaka ziri mu financial yejja 2025 2026 obuwumbi 83 ekituufu kyeki kale of course nga bwotegedde ekituufu kiri nti sente wetwaviirire mu office sente tetunaba kuzifuna ate ne sente ezo tezaba tezagula ttaka obuwumbi 16 temuwaddemu kugula ttaka twasaba obuwumbi 99 obuwumbi 83 bwalimu okugula ettaka n'okulaba nga tuteekawo ekyuma ekiri akasasiro kati buno obuwumbi 16 mwalimu okutereeza ekenya eziri ekiteezi
okulaba nga tusobola okuba nga tusigala tutekawo kasasiro. Okay. Then twetaaga okulaba nga n'olusozi lwa kasasiro tulutereeza nga enjega tesobola kuddamu kubeerawo ekiteezi. Then tulabe nga tulabira n'abantu abali ekiteezi ababundabunda abali mu buffer ya mita 2 betwali tusazeewo nti tebalina kubeera mu kifo ekyo kumpi n'olusozi. So sente ezo twali tutamba kuzifuna okusobola okuba nga tuteekateeka ekifo ky'ekiteezi okuba nga tusobola okuba nga abantu babeera mu mirembe. Kati singa ettaka lifuniddwa mbadde mugende disasuza ki? Kati nga government we can promise. Tuyinza okuwa omuntu promissory note. Bisuubizo. Ekisuubizo because government eremererwa. Emyaka ne bwegiba emeka. But betukakasa nti tugenda kusasula. Tujja kusasula. So on that strength of a promissory note, twali twagala kulaba nga tufuna ettaka tubenga ekiteezi tuddayo because n'abantu abali bafood twali tutamba kununula bantu bonna because abantu nga 10-11 betusuubira abakyali abaziike wansi. So tusobola kuba nga tulwala nga kasasiro ekiteezi nga twakufuna ekifo ekipya tubenga ali tulaba nga tumala obudde nga tununula abantu abo naye nga tufunye ekintu ekifo ekipya tuba nga tuba tyoboola kubanga kasa tutwongera omuntu tutwala ekiteezi. Hajati Minsa, minisita wa Kampala, yagaye nti balwawo n'okubagoba mwandibadde mwagenda dda ng'embeera yakagwawo. Hajati Minsa mukama wange sagala mwanukula wano ku radio abadde mukama wange era musamu ekitiibwa sijja kwogera bingi naye nga ekituufu kiri nti bwe tuba nga tetulina bintu bikozesebwa kubanga tusobola okuweereza bannakampala tuba emikono gyaffe gye bamisibe ne bwotukuba otya nga tetulina sente ziva kiteezi genda wantu walala tetujja kusobola kutambula kuvaawo naye mukama wange musamu ekitiibwa sijja kwogera kisinga waawo. Ampuliriza yingine tukyali naye Mwami Harold Kaija ingini aluyimbaza okusinza ku bigambo bye aga nti emiggo mu bakuba gya bwerere emisumali nki 6 egibakuba tegibagwana tewali nsimbi. Neyanza nnyo labika mbadde mpuliriza jjajjange muzzukulu wa Mugema nga nnyonnyola ensonga za KCCA naye nakyage katulaba abalala abanajja bwe banaakola oleka libato kembaye naye ku ishu ya sente ezikozesebwa okukola ku kiteezi eza buli lunaku ye biliyoni mu milioni 8 plus ez'okupangisa ate n'aŋŋamba nti excavator biliyoni nga namba kitegeeza ng'osobola okugyegulira. Ye alowooza private sector eyinza okukola ennyo era kyekyo kye naliko wiiki ewedde nga njogera ku nsonga za IMF zeyajja wano neetulagirira mbu ekikola obulungi mbu omulimu gwe nannyini gw'obutagwekolera oli ago okukolere. Nkyanoonya ensi gye bikoze abawandiisi bonna bagamba ekyo kikyafu kubanga ekyaleesa jjajja mu KCCA nga engineer bukugu kiba kitegeeza baali badde bazimbira ku infrastructure ne tutuuka mpaka ku ttaka ng'olina abakola biki naye ekizibu ekimu KCCA yokka kyagambye kinawala nyumiddwa political statement yo nti mbadde biliyoni 16 eno endulu neekola ki nevuga kibanga mawona sente zibagambako abavubuka ogenda okukimandooza mu one of the banks bagenda okutuukayo babulira amaddala kituufu ki nti agavumenti fe yatugenda nti fe tuwadde bakasitoma naye tetuwadde ki sente waziwagavuga leeta ekyaba nga banka zisaba ebintu ddala bezisaba collaterals nga bwe zisaba abalaba bulijjo kati ngeri ali political statement sene musiyemu eyo banka naye nga tetadde wadde n'ekikumi kakati zino bazisaba tezikola ki teziriwo nekyogambye nti KCCA badesowa ripooti zonna nga bakulaga obukenuzi kuba obuli bw'enguzi bribery corruption kirala kuba nti sente zize nezibula nsaba okwatemu katono zijjewo obulango buno koma otusimbule lumu.
ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziweze mwenda zennyini zise ku ssaawa 2 wetumuwulidde nga ndi wa mwami Harold Kaija ngoga nti enguzi ase enguzi obulyake enguzi by the way enguzi musobola okutambula nga waliwo enguzi nga naye obulyake obwa sente zina okuba kukola nezitakolaki nezitakola waliwo ejjukira emabega eyo nayina obuzibu ne KCCA ku issue ya sente zaali zigulwa ez'akatale wano wansi wano mu Muguuni mu Kisenyi yes akuye mulimu ne mwanyinaze Hajati Namagembe yali abaguze ettaka nga yabba ettaka lye olinga oli yali abaguze ettaka eryo nga mulimu ettaka lya Hajati Namagembe mwanyinaze mukulu wange baba wange wali mu kibuga muno manyike nakati akola ki awulira era ne tulwanagana ekintu ekyo ng'owulira sente $1,000,000 ino gabannange olwali ekika $1,000,000 zafuuse zamuzanya n'otula kilomita bwebalwa naye of course KCCA enzimba gye bagizimba tebagizimba nti bano bakola omulimu akugambye n'omulimu teyagusaba era oyinza okusanga ekibagobya bwe tuba tulina ba investigative journalist waliwo no I am telling you abakugu abaliwo nedda no jajjagambye amba jajjagambye mukyala Kisaka yalinga akolagane n'endugurugunda the hand bajita head hunt head hunting ne bayigga naye nga tebataddeewo kusaba nti babeeko ne bavuganya nabo kakati ekyo omuntu yakwejja n'anoonya erinnya n'akuteekawo deka kulowoozaamu aba talina bigendererwa mu kitabo kye bayita It's Our Turn to Eat mukyalo Omisero Long awandiika nnyo ku Africa yali awandiika ku Kenya waliwo omusajja oyo gwe baawa omulimu gw'obwayigigi ku mulembe gwa Kibaki ne ofiisi ye ne bagiteeka okumpi nti corruption nga yalowooza ddala bamuyise kulwanyisa buli bwanguzi ne bamugamba gwe mukikuyu munnaffe gwe twaleese wano nga tandise okulwanagana oli mwana wa gundi tetwakuleeta kutwambula twakuleeta otubikkirire wentegerana kibata nepotism mwekyo ekitabo naye nwadepati nga musomusoma nga nepotism oli taleeta bantu nti lwako ba luganda lwe abaleeta bamukolere lwakuba nti abatabaagala abaleeta bamukolere kati ezo contract zibadde owulira mu KCCA ziriko bannanyinizo KCCA bw'ogikebera obulungi waliwo abaana bababedde abasingana bana amaanyi ekyo nkubule waliwo abaana bababedde ne bakuwa lisiti y'abakozi abali KCCA naga nti ono mwana wa first family ono wa second family ono wa gundi bona amujja ku muzindaalo n'ogenda naye nga n'endidde taliiwo ajja bakola ki ajja bakubuli abalina amaanyi awo era nga bw'aba abaddeko kyayibika kati oluusi babaako n'obugere bwe bayimirizaawo naye nga bagambye nti as a country bulijjo gye gamba wano Dr. Kobusi yekyengamba tufacinga a situation of organic failure nanyini tenda erya $5,000,000 buli lunaku yani ekitezi etombulya company mu mateeka tuyita lifting the veil ani ultimate person nanyini company afuna sente ezo bwe yavuganya nani okufuna omulimu ogwo kate yanyumidde nnyo ye minisita ne ngamba minisita bw'ogamba nti bano baali badde baagobwa dda ng'ogwo omulimu twaga executinga mu nkola ezaffe eza corporate governance olwaleero yalisoose okulekulira minisita naga benkulembera sibakola ki sibasobola banene bazibu tokkirizibwa kati nze saakwepulega muntu asinga myaka ate mulagire ntya olakati nsiisa kwemployinga muntu ngaeddira njuvu bwempula mwita maama mwita kojja bajjajja nokaleka bajjajja banga muganda wo waliwo kyowulira nti waliwo ekikupika kakati wano nti structure gye baakola etteeka lya KCCA it was born to bring this mwana yaziza ka video nga Museveni agamba Olukwago yagenda okuyingira ekintu ekyo nga tukijjemu supu kati
kati ekitegeeza ekintu kyekiteezi wazita Nixon eyagamba the back ends with me kibadde kino okusibira mu M7 bw'aba awulira nti some accountability for it kubanga mu nsi yonna Uganda yeyina capital city ngeyina minister wa capital city okay babiri kale yeyina ministry ngekola ku capital city ministry okay ministry nojja n'okwata ba idi gwobalonda noba director baabwe bonna nobateekawo ate ba idi nobagamba mbu ate ba reporting a directive wo kakati ne ba minister kwega nateeka kwagama eri awo ekizibu kyakese awo kistemingira iyo oli nadibanga anyumirwa afunamu kuba kati bwe mujja akabira minister agamba akaba nabano nga bagaba bakaba kakati ngate fa ab'ebyobufuzi road mayor ate yalina kudda mu bantu ate abali powerless okay kati ye nadde korolo nakuba enduulu tugenda okumaliriza ng'abantu baffe bafa olwaleero agadagamba ekintu kya ssente we twali tuyingirira covid nga tulina districts 39 mu Uganda nga temulimu ina ddwaliro nga report ya ministry ya health district bagitumye mbu it is a district teina ki dwaliro teina ddwaliro districts imperative tesimaina kibaita ambulance ziraba zine moka za MPs basige zibawanike ekigamba ambulance ninga zitebaki teba ambulance olwaleero batandise ebibuga biganya okutandika kubanga bibuga mu bigambo nenga si bibuga mabikoro waliwo obutawuni council obulinga ogende eggulu kule eggulu bwoti ngoyise Eruweru olaba welcome to the town council n'olinda ogiyingire ng'olaba nsiko ogenda okumaliza town council wishes yourself jane kakati n'obuuza ekibuga kiri ludda wa kinyabuje gundi n'oyingira mu ndeeyo ebintu bayita municipalities ebintu ebiriwo nti bateekawo ebintu ebyo okufunira abantu nti bw'oteekawo site waliwo omukyala w'NRM gobera bagishepingidde afuke MP ne abawo n'omulago basuubira anaafuka meya bw'oteekawo municipality nti mu kunoonyeza abantu abawugibwa obunyuma bwa mwami Museveni weesanga nga omuntu ultimately asasulidde omuwendo nga ye muntu owa wansi engineering wakati wali sente lirwe zali zibaddewo amana economy zatuga nti ekitezi teziribawo nga zimala ne bagamba omuzungu n'agamba sala kooti yo okusinziira ku lugoye lw'okola ki lw'olina cut your coat according to your cloth mu contemporary economics tugita paayi nti paayi gitemeeteme nga bweyenkana okay tokwata paayi okutematema nga bwetenkanankana so kati ng'otwala bano ogenda kusigala nga bw'aleeta bw'abavungisa bagenzi bw'avungisa aleeta abalala ne bagenzi agamba bilioni 16 zeyatugamba teziriiwo okay eyo tenda bajja kusigala nga weeri ojja genda okuwulira bayinza obanga bagenze waliwo alina interest ezo ze babagamba mbuzijja era ziza n'obutagira ddala bitundu bingi bazibangiza gundi waliwo omwaka gundi yali chairman wa Kosase government assurance Odongoto n'awandiika ekitabo tajja kumala engine yalinda kukono tajja kumala kamalirize wano kaumbe today engineer jaja nakuuliriza yawandiika ekitabo nga kijjudde ebisuubizo bya mwami Museveni okay byasuubiza byonna nga buli wootuuka bisuubizo bikola ki bibootaboota kati olwaleero nga muzeeyi Moi bwe yagamba nga tannafa yagamba njagala kwa muganda wange Museveni nize buyita mwami Museveni yagamba nga mukulu munne n'agamba buli lunaku lwagenda okusigala nga ali wano ojja genda okwesanga nga obudde bwa gavumenti n'ebyobugaga byabyo tubumala mu kulabirira ye n'okumukuuma asigaze obuyinza kubanga bula olwefiyo olwaye kati jamu akutte mu kibuga n'embuuza nti omukulu nti aleero yakobye okusaa 10 omuyi bw'akomawo bukyali jamu ng'alanga bukyali bw'akomawo nga bugenze ng'ayambukako so nti eno etteeka mwami Museveni lyateekawo ne kiba nti bano tebalipotinga wa bannabyabufuzi era bw'olaba kitambula n'eyo owuli abakaawo babuziza ssente bakoze bike kubanga kaawo talaba chairman wa district nga mukamaawe yayina ssente yayina ebikola ne tugattamu na kiri kye nagambye nti abantu abasupervisinga
balina obusobozi n'obukugu obusobola okusupervisinga engineer ajja natula oluguudo bwati nga byalaba gwe si byolaba bwatuuka ekitezi gwolaba kasasiro ye ayina ndya nakunyonnyola amanya akati agenze nagamba gravel omupiisa ati alooza gravel kyeki gravel ategeeza ttaka naye nga yakoze ki nti ensimba zetwazimba ekintu kyobukulu kyekizibu kyetukola ki kyetulina mu ggwaga bwe tutakola bwetu engineer kankomewo gyoli ampuliriza njagala kujjukiza nti omwaka guno eddwaliro lya Lubaga lijaguza emyaka 125 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa. Tukwaniriza okutwegattako ku kiggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi ogw'ekkumi okutandika ssaawa 9 ez'olweggulo. Ku Popopo Memorial Hotel tugenda okubeera e Lubaga wano omutwe gw'ekiggulo kino omukulu gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga. Nga tuli wamu tulubirira okukuŋŋaanya obuwumbi bubiri okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okussa obuweereza mu bantu okubutuusa n'okukakasa nti byonna bimufuna ate bya mutindo. Weefunira ekifo leero emmeeza y'abanene ya miliyoni 3 zokka ate omuntu buli mitwalo 30 gyokka bwe giti. Ayagala okubuukinga noti 781 359 160 oba noti 7 noti 5 575 130. Beera omu ku mukulu gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyambe okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited basaba okuluda estates zaabwe empya. Balina Gayaza Kiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 na 7, Kachiri Nampunge nayo balina. Waliwo estates enkadde nazo zikyalimu ku ttaka ku luguudo lw'e Hoima balina Nasa na Bujjuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 and 2, Wakisoka Sengeje, Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 ne Salutaba Expressway balina estates Namugongo, omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Roundabout ku Makesha Building omwaliriro ogusooka. Weesige Honest buli kimu kigenda kukwanguyira kubanga b'amazima. Essimu erinoti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Conversion Feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama nti babaleetedde akalungu Intraco concentrate katabulwa mu mmere ya nkoko ez'ennyama, kalimu calcium ayamba okugumya magumba, kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi, kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi ekiseera kyonna ekyuma ne kibeera nga kikalu. Enkoko eridde emmere omuli akalungu ka Intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalungu ka Intraco zikulira wamu era ziba zizitowa kyekimu. Enkoko eziridde emmere omuli akalungu ka Intraco mu ssabbiiti 5 zokka ziba zizitowa okusukka kilo 2. Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe ploti 5 Coronation Road Oludi Kampala oba ku matabi gaabwe okwetola eggwanga. Essimu erinoti 782 208 208 oba noti 7 noti 7 792 noti 64. Nkikakasa nti wali owulidde ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi. Omanye emigaso gya insurance. Insurance Training College ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisaawe kya insurance nga weewandisa mu masomo gano wammanga. Certificate in Insurance, Professional Certificate of Proficiency COP, jangu ewandise kati otandika olugendo lwo mu kisaawe kya insurance. Insurance Training College tendekero lyokka eri akakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo ga insurance agali ku mutendera ogw'ensi yonna. Okuwandisa kyalira omutimbagano gwabwe www.itc.sc.ug oba weereza email ku admissions@itc.sc.ug oba bakubere ku ssimu erinoti 417 3 5 noti 417 3 5. Insurance Training College tukulembeza bukugu. Engineer, kampuni kyeyo gye mwawo omulimu gw'okunyiga kasasiro abawo obukadde obutaano buli lunaku? Company bagiyita Nippon I think Engineering Limited. Yaba na Uganda yaba na Uganda
ani director ate wayo. nga emirimu gino bitime sagala nakogera ku director emirimu gino tugiranga anti nganti bobanga olina kampani ejolozi esobola okulamula bbeeyi ya wansi tewali akugana kuteekamu kusaba bani bannanyini kampuni abantu boogera after the fact ng'omaze okulanga omulimu oli n'aguwangula then n'otandika omukomerera anti nga ebintu byabufuzi bino bintu mwami Harold abadde abuuza nti bani bannanyini kampuni eno kampani ogifaako ki n'amananga ab'omukisa ne bwegulanga enkya kayya talina kampani ejja kusobola kuteeka mulimu bino ebintu bino nze njogera nga etechnical person tulanga emirimu gino mu bulungi bw'eggwanga nga twagala buli omu alina obusobozi okuteekamu okusaba katoyinza tetuba kuteeka kulanga okwo then abantu tebasaba buli omu ng'obalaba tuweebaase tolwadde tewali akutangidde kuteekamu bid then bamaze okuteekamu okusaba then n'ogamba tebabbi kikyamu okwogera nanyini kampuni eno yaweebwa omulimu guno erinnya okulyatulako mpewo kikyamu but I mean si kituufu si kirambulukufu kitya sagala of course Lord Mayor amwogeddeko ebbanga lingi bamuyita Mwami Lumala ye nanyini kampani Mwami Lumala naye nga kampani nyingi mu kibuga okay. ezandibadde ziteekamu okusaba bwebeera n'ebbeeyi ennungi nga tusobola ebisaanizo biyina tujja kuwa omulimu okay. tewali muntu gwe twatangira muntu n'omu kusaba na kusobola kukola mirimu egyo okay. ne bwe tuddamu enkya Mwami Lumala ajja kuwangula omulimu ogwo because Shiwadiru Kaija talina byuma talina busobozi talina busobozi kola mulimu ogwo abakubanga abuyina nedda pineti wano bamuwe mwanyi nga talina wadde omuti ogwo nange mumpe ebintu byabufuzi bino tulina obigendako empolampola Mwami Lumala musajja wattu yateeka sente ze mu byuma nasa ye bizinesi ye nga Mwami Kaija bwasaze nti alina hoteli ye restaurant etunda emmere tewali agenda mutangira kuguza bantu mmere kati Mwami Lumala yasalawo nti ali mu byuma anika kasasiro si kasasiro apangisa n'abakola enguudo okay. naye kwegamba tewali atangira muntu kujja mu bizinesi naye kati okutandika okumulangira wano ku radio because yalina ebyuma otandika okumukomera tekibira kituufu ojja kulemesa eggwanga okutambula ampuliriza akadde kadduka naffe tukakwatiriza mpolampola njagala kukujjukiza bakasitoma baffe abalungi tubeebaza nnyo okwogera Maria's Cargo ebbanga lino lyonna ate nammwe nawe omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutalinkenyera tubategeeza nti twavudde okujumba Arcade kati tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuuba awo we tuli tewerabira Sasa Plaza level 5 room WB kubira Maria Direct China esimu eri plus 86 13 92 21 noti 4 87 tukugulira ebintu ne tubikutuusa kawuwoli tukunone China ku kisaawe ne tukulambuza Maria's Cargo tumutambuza okumala ennaku 16 okuva China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ennaku zibeera 3 zokka esimu ye Uganda eri noti 759 82 6 72 noti 759 82 6 72 tuva mbyokwekubagiza tambuza ebyamaguzi bine Maria's Cargo baweereza ensimbi bakugulize mali bajiweereze nga goli Kampala wano obusubuzi butambule abakyogero products bakola bizigo ne sabuni ebyakyogero bajjukiza abantu mwenna kyogero habo jelly ne kyogero habo soap bisangibwa mu maduuka ne supermarket bonna okwetola eggwanga ate ne mu kikube Kampala wano webiri mu bungi bategeeza abantu mwenna nti balina n'ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale ngamba nga kyogero habo jelly kyogero habo soap kyogero vitamin E pink ekizigo ne sabuni kyogero cocoa butter ekizigo ne sabuni kyogero aloe vera ekizigo ne sabuni kyogero non perfumed jelly ekyo kizigo ku lwabo abatayagala buwoowo ate n'ebika ebirala bingi balina abakyogero bongera okukubiriza abazadde okusibirira abaana kyogero nga badda ku ssomero kyogero ekizigo ne sabuni bakume ensusu zaabwe bifune ku dduuka likuli okumpi supermarket mu kikuubo ne ku motoka zaffe ezibitambuza esimu bakubire ku noti 754 55 72 3 oba noti 392 17 68 72 RDC yasinindidde ntuse gyoli kuliko abamu abagambye nti okugoba mukyala Dorothy Kisaka okugoba Mwami Luyimbazi ne Dr. Okero
yabadde nansobi bandibadde bagoba bonna ne baminisita bako buli omu n'agenda. Ekisooka ife wano mu Buganda bw'obeera ku kyalo ne bw'oba towangaalirako ng'oli mugenyi naye n'osangako omufu okola omulimu ogwo gwa kukungubaga. Gamba kitalo nnyo kitalo ddala. Njagala okutwala omuzindalo guno okusaasira baganda bange bano. Okolako nabo obadde mu kampala kyabatuuseeko si kye kirungi eri bo eri famire zaabwe naye gino emirimu gye tukola nze ne engineer Luyimbaazi gya appointments era ye ku level kwali ya kiseera buli lunaku lwokya nga wooli gamba alhamdulillah kanyongera okukola ki okuweereza lwe lukedde nga bakuteguddemu nga n'omulala akola ki atambuza. And at times it is good to pave way n'opima n'omulala ki kyali oba omulala kyasobola okugatta kuyinza okugamba nze sikoze eki sigasseeko olwaleero ku makya nina omukutu kwembadde embagaba bannange kiyinza obba kiteezi ye yafuuse spark naye tekijjaawo nti eriyo n'emirimu emirungi egikoze eki egikoleddwa agiddeyo ekyokulabirako ne mbagamba we twamaliriza naamu kulembeza eggwanga yajja na kololo n'atuwa omukolo nga yeebaza ki yeebaza kukola kiteezi yabisiimuddewo lumu kaakati bw'odda ku kiteezi yennyini injiniya leka kuba kati mmwe kiri kyendeesa ekyokugamba nti okungubaga omulungi n'omubi bonna obakola ki obakungubagira bw'otunuulira kiteezi alina ebintu bingi si wa leero ffenna abazze mu kibuga abasinga tusikidde mu ki engini yajja 2 nga byatabukadda fe abamu ku ffenno tulina babiyita byekwaso ti boundary yange weekoma kiteezi takola ki tatuuka kati bano ab'ebyekikugu abakurosinga ne batuukayo ffe nga tukoma ki nga tukoma ebbali ebbanga lyonna gavumenti badde sibyensi naye bonna babadde babikola ki babisanga babiraba emirundi egisinga bw'oba oweereddwa tasiki n'ogikola okusinziira ku ki ky'oyina naki ky'osobola okukola sawa yimiridde etya mu nsawo eyo nze ndi omu ku bantu abatono bannayuganda abakimanyi nti Uganda terina ki sente naye abatakkirizanga nti ze tuyina tezisobola kukola ki kola nkimanyi tuli baki baavu naye ze tuyina tuzikutte tutya tusobola okugula emmere ne tutafa njala okitegedde bwe tuba nga tuyina maka tuli baavu naye ze tuyina zisobola okugula ki ekyemisana ekyenkya n'ekiggulu bw'eba yaalidde tuuke ffe tusobola olya akaki akawunga naye ne tutafa ki njala ku kiteezi kwennyini kwenjagala tutunuulire kuba kigambibwa kwe kwavudde emberebezi okugwa mikono gyaki emikono gyabwe misibe tewali ssente kiteezi oyo mwagala batusse obuweereza bakole batya kiteezi oyo ebimu ku president kuba zino ze zimu ku program zemmanyi zaawulira ne bw'aba taziwuliriza yaziteekerako ddala abazibeerako obuzibu bwa Kampala nga Kampala multiple power centers kize mu Luganda bakitegere bulungi obuyinza butudde ku nsozi nnyingi zitya mu Kampala sozi zitya kati bw'otunuulira okugeza ng'eyo kiteezi okuyisaawo katenda ako kokka kaija naye kayagala $5,500,000 buli lunaku injiniya Luyimbaazi ali wano naye bino tasobola ye kubyogera injiniya ffe twateebwa tasobola kukayisa nga Lord Mayor tamanyi tekasoboka Lord Mayor eyes on hands off tekasoboka alina okuba nga akola ki wuliriza ebigambo byange tasobola kukayisa na minisita wa Kampala takola ki tamanyi naye nkugamba buli ofiisi gy'owulira kyenkugamba okumanya balina emmanya bulina buli omu gy'alina okumanya okusobola okuyita waliyo akaso
kumanya mu ngeri ki? Engineer Luyimbaza alina okukumanya, Mayor alina okukumanya, Minister alina okukumanya, kati ne weekanganga bwe kubanga kugenda nyiga bisasiro mu kiteezi. Omuntu anyiga ebisasiro mu kiteezi ajja nyiga yennaku nnya. Beera mwanjulukufu balina kukumanya batya kogayo gwe bakuta. Anti nze nkugambye kino. Buli office ng'onoonya tenda, abanoonyeza ku tenda bakimanyi kiki kitwala. Engineer ajja kuganze nno munnange nandi kuyiridde wakabega. Nesooka olabe kwani ku minister. Mulujjudde minister ajja kugamba tofaayo nange nja kuyira wakaki. Wakabega. Naye wani yenguzi gye twogera yabogerako yeri otuse bulungi nnyo mu kitongole. Ogenda okumaliriza kaleka engineer gwereka ogenda okumaliriza ng'agifunye takola ki takola akola yennaku nnya esatu n'akola ki kati n'obalabala ekyokugaba tende eyo kegende kale n'ekyokugula ebyuma ebyaffe engineer abakozi bo contract bo recruiting mu KCCA tosobola ku recruiting abakozi basasulwa mwezi ne bavuga ebyuma ebyo ng'ebyuma ebyo babyo operating kubanga bima twabazenga byo ba makanika abagendo bikanika gwe bajje ewandegeya omwezi mu kabokisa kakakuŋŋaanya emitwalo 50 atano ng'ali ku garage ne mu KCCA tewaliwo omukozi wa mitwalo emeka atano golowooza nga wagambye nti kansoosinga abo ngiteekewo nga maintenance costs nzikatinge tekisoboka kisoboka n'ogenda n'otunuulira dundu gye yagulibwa dundu yagulibwa yiika nga 135 yiika 135 ng'otudde ku time bomb otudde ku bulabe bw'owooninga abantu muveewo dundu no obuzibu bwe babadde nabwo nti babawaabira bwebokka naye n'ekyoggulayo obuguzi nakyo kyennyini kyayina ku city manager nga engineer gwe tuli naye wano yiika 135 obadde otudde ku 39 mu kiteezo omwo sooka oguleyo ekinaana 10 ezaaziri ozisevinga osobole okufuna ezitandika kubano wootudde onoonya kola ki oyabika kyebega kusevinga naye buli lwe tuba tukola kubaako bye bayita intrigue entale ezitakola ki ezitakoma osobola okuteekateeka kuba bano bo tebateekateeka kyaleero lwokka bayinza oga katuteekateekere Kampala even for the next 50 or 100 years yensonga lwaki baga katugule 100 ezikoze eki ezirabise kuba ogenda ku cost yazo mu mukodi eyo oza engineer mwagulira ku sente nga meka milioni nga 15 ku 2 buli yeeka ogenda ogatta sente ezo kwali yawuliriza nga zisobola otandika ki landfill endala ngeri kwetudde kuyiika 8 oba 10 notasa abantu b'ekiteezi nga basobola okukola ki otasika naye kyenkugambye biri byonna ne bonaaleeta 8 nga bonna office ezizo nezo tezitudde kukkaanya bagenda kikuba paka zinasooka kujja kuki ku meeza ate okujja ku meeza kyekimu ku bisinga obuzibu bizibu nno wano mubirabanga ebyangu nti tuli kumpewo twogera naye bizibu nti zonna 3 zikkaanye kimu tugeye tuguleeyo 10 tusevingeko zino omukugu bw'anaakibagamba naye ng'eyaleese ddiiro nannyini ttaka ayina gwe yayiseemu mulala njamuga eryange ndijjawo lyonna ku ofisiza bwe tilitavaawo lyonna sikutokola ki kati buli lwe banajja ku mmeeza nga mentality eri emabega ndala ono abagaba nange tuguleyo lino tutandike so yenguzi kitongole bya gavumenti enzijjawo gye bajjawo ebintu ebyo okuholdinga omuntu accountable okijjawo n'omuwa sole powers ng'asobola oteekinga ki ng'asobola oteekinga an independent decision engalo mpulira zinjokya okiwulira ezo zikwokye okijjawo n'ofuna ki n'oba wa sole powers ng'asobola oteekinga an independent decision nga ne bwe banaaba tugamba waabaddewo bulyake tugenda bwetikka kuba kati toyinza kuŋŋamba nti dundu oyina gw'oyinza okugamba nti kati gweyalya omanyi lwaki bonna bakkaanya nebigulwa
kati bona gayigiria nti bannange twayitamu twalanga n'okulanga ne tunoonya twayitamu open bidding okiwulira naye nga gye kyayita nga tukikola ki nga ayina we yanyigirizibwa oli yanyigirizibwa kuba ddala bw'ogenda eddundu miliyoni 2 nze so obuzibu bwonna nguzi obuzibu bwonna nagambye obuzibu bwonna buyinza ku busozi bukoze eki obwenjawulo obusose infights ziba tezijja kukola ki koma nalabye statement ya meya nga bakagira bati neŋŋamba mbutuufu bannansa abalonda kuba president yebe yabaddeko n'obuyinza Harold Kajja agambye nti yabadde kiggwera mu president kyamuggwereddemu bulungi n'amanya nti saawa eno accountability eri bannayuganda nze ayina ogikola ki ogiwa ye yaweepinza ababe baalinako obuki ate nga tatadde obuyinza ye yaweepinza ababe nkugambye tuli baki baavu ne tusobola okugula akaki akawunga mwamindidde bw'otuma omwana ebintu ku dduuka nomugaga eno ndeetere sabbuuni ate nga tomuwadde ssente bw'akomawo n'omubonereza oba mwenkanya omanyi bwe muba mwogera mugamba complete tomuwadde eki waliwo okumutuma genda weewole waliwo okumuwa ssente nga zigula kitole ate gwe n'omutuma muti owulira bwakuleetera ekitole nga taleese muti bwakuleetera ekitole neda katereze bote tuyina abagenyi neda kutofaidi tuyina abagenyi bazze awaka kakati abagenyi osindisa omwana ku dduuka genda oguleyo amagi ga 5 sukaali wa bweziti abagenyi bawulira okulala okukola tugenda kulya ne gundi ki omwana agenda omwana katadda kati agenda okudda nga talina kyakoze eki n'osooka n'omuyisaamu empi n'omuyisa kino kyante kitegeera bw'oba gwakikoze nga tebamuwadde ssente bw'oba gwakikoze omanya bw'okikola ki bw'okimaneginga n'ekiri ky'oŋŋamba ekya sabbuuni bw'omutuma muti n'aleeta kitole wadde mbokuga nti ku dduuka gyendaze ku dduuka gyendaze uliza engini yakugamba njagala abeere neddu kisi tugamba tujja kusavinga sente government lwaki otuma omwana wo ogenda ku dduuka ng'osobola okubeera n'edduuka lyo kola edduuka lyo buli omwana akola edduuka lye ng'atunda sabbuuni atunda sukaali nga tebwetaaga agenda mu dduuka wano we tuli ebigambo by'oluzungu biri bibiri there is underfunding ne totally no funding so okufuna naye nga mufuna ntono n'obutateerayo ddala agenti badde beetaaga bombi 2 bombi 4 okutandika landfill empya n'okuggala kiteezi ezo bazisabidde ebbanga lameka leka tugende tuti kiteezi mwagikondeminga ddi 2015 nga n'okujja tonakola ki nga n'okujja engineer tannajja bw'obala ezibadde zigendayo obugenzi those are only for financial years kuba babadde bagendayo nya ku kitundu anti ate zijja tenga balina okukola emirimu gy'okulinyiga basobola gireka complete balina okukola emirimu biri byonna ebyokugamba nti tusuubiza ne tukola kino ettaka waneeno baafuna erya bosco lyasasulwa dda baabulwayo gye bagenda okusuubiza nti bannange tujja kusasula leka tusevinga obulamu ebintu bino ebimu kyenjagadde omanyi kiri ekintu kimu emirundi egisinga ekintu kisobola okujja nekiggukira mu ggwe kuba mukamaawo oba tokyalina kyakola ki bano kyaggukidde mu ki mu bo naye nze neekakasa igg report bw'ebanga gyeri nga ddala ye yabeesingiddwako teyinza bbanga eyina bano bokka eyina okubanga neneko engineer Luyimbaza ayina gya reportinga baminisita balina gye bakola ki gye reporting if at all these reports zibadde ziweebwa ziyina nabo ababadde bazikola ki bazituulako the president should hold all those accountable bonna kibavuge ruki lumu ampuliriza katuumulemu tukomawo dakiika tusigazza ntono messages nyingi amasimu gaffe gazzeeko naye sigenda gatta olw'obudde ngenda kusomayo ku messages wano tusobole ampuliriza eddakiika ziweddeyo tusigaza 11 tugende ebibuuzo bingi n'okuddako ew'abakulu bonsatule tumbewumbe naye onagala mekanze Sam Lubega mbuuliza Minisita Luyimbazi Lumala alina bukugu ki obutali mu KCCA ekitagisobozesa kuddukanya byuma yennyigire kasasiro waayo onaga nti fabatava ku manduso wano mu kibanda kya Mwami Teka ekiti kya Namukaaka kwe tuli
Arsenal wangula 2 ali mu byamizanyo ke kale nze Ssemambo Julius agafabe Abu Dhabi tuuliriza entiisa Uganda entiisa okudde waka ali Abu Dhabi Okay, onaga nti obuzibu bamanyi beetereze Kasujja kyazanga okugoba executive director n'abayambi be tugambe nti ekyakasasiro kati kinogeddwa eddagala lameka bali kuweereza Semwanga Mike mbeera na bingo oyo director wa company eyo abadde atidde okwogera ndi wano ku Mansu nti adatidde okwogera director wa company Musoke Twaha Busukuma division ingini yatukusaasira olw'ebyaguddewo mu buntu kiruma nga taata okufiirwa omulimu naye ekizibu omulimu tewagufuna mu bulambulukufu bwati bwagambye nage nti nze suuna kati mbeera suuna awuliriza Yisima Gazaland mbuzi omukulu oyo byayogera lwaki teyabyogera nga tebannaba kumugoba lwaki abyogera kati onaga nti laba essanyu mukulu Luyimbazi mutubuliza ekitongole omutali ssente zikola mirimu lwaki abadde talekulira n'akisuulawo Yasini Usafi Paaka agafe twawonye mwami Luyimbazi kubanga kikizibu kya Kampala President yatuyambye agasebo nawandise bingi nnyo kizibu kya Engineer Luyimbazi Kisaka kiva mu kwetaba mu byabufuzi ne beerabira nti office gye balimo y'Abannayuganda bonna ono bwagambye lameka bali kuweereza abantu bagobye babwereere kubanga tewali ssente ate y'ensonga enkulu abantu bagobye babwereere lameka bali kuweereza nze Nyanzi Frank Butawuka Bulo Butambala ekite kitava ku Ssengejjero bwati bwagambye messages endala nnyingi endala ziri wano endala wanagayinze Yasini Lule ekiwawu agamba nti nginiya wagambye bakuwa omulimu oli mukugu lwaki tewalaba bisaaniiko ebyo olusozi olugeze ne mubitereeza ng'embeera tenaba kutabuka waliwo yalemesa kasasiro ekiteezi okukolebwamu amasannyalaze RDC amwogerako ki era RCC akimanyi nti okuva Kampala bwe yadda wansi wa central government yafa era decentralization mu Uganda ekola wa bannange Fred Munyonyo bwatyo bwategeezezza nti ebintu byatabuka Makolo Kavuma agamba nti ne mwami Luyimbazi agobwa mwami Luyimbazi Lord Mayor bwe yavaayo omwaka gumwe emabega n'ayogera ku mbeera embi eri mu kiteezi Luyimbazi yabiyita byabufuzi yejjusa oba teyejjusa Rashid Sekindi aganti okusinzira ku inginiya byannyonnyodde ate gavumenti egenda kukwata mu kittavwe muliiriro obutitimbe bwa ssente byonna byannyonnyodde kizibu okubitegeera ku social media kubanga byakikugu nnyo ate abasinga tumanyi bya ku street. Rashid Sekindi bwategeezezza aganze Salongo Ssettumba buuza mukulu Luyimbazi ebizimbe biri ku ttaka eddundu byani. Richard Matovu agamba nti omwami Njasabiggu mugambe Uganda tebangako njavu n'akamu naye obuzibu bw'eggwanga bubbi bwa nsimbi zaamu ewa musolo kw'ossa okwejalabya ne balikola batya beetereze bw'atyo bwagambye eddakiika zidduse yingini yasaba nkuwa eddakiika 2 ffenna tugabane 2 ku ddakiika 6 ezisigadde okikiriza nti ddala ssente nammwe mbadde muzikwata bubi naddala kuyiwayiwa miliyoni 5 buli lunaku ne mulimu n'okugula ebyuma by'ekitongole okukekkereza njagala kukiddamu bwe nti emirimu gya gavumenti gyonna tugiranga ne tusaba kampani ez'obwannannyini okuteekamu tenda ne zijja ne zikola emirimu egyo yengeri yeemu Nippon eya Mwami Lumala gyekola ekiteezi muganda wange Kaija wano aba kubanga yayagala kukekkereza ssente singa alina edduuka erimuguza essaati ye empale ye engatto ze n'eddagala lyagenda bw'aba alwadde netusalawo ne tugamba tugenda mu kampani ezirina amalwaliro ezirina amaduuka ezitunda engoye n'ebintu ebirala because ye system government gyekoleramu n'ensi gyetambulira government ye system yayo so mutambulira mu nteekateeka ya gavumenti okutandika okulangira abantu nti babbi lwakuba bagenzi ne bagula service ku muntu ow'omu private sector ne batagula byuma byabwe kiba kikyamu si kituufu singa enguudo zonna eziri mu ggwanga lino fefe
government ine ebyuma ebizimba enguudo ezo amalwaliro gonna nga tulina abazimba amalwaliro ago ebizimbe byonna government byezimba nga yebyezimbira so tulina okulekerawo okwewuuguusa ekituufu kiri nti eno private sector led economy Uganda yeyo no private sector no anywhere it's been proven it's a private sector led economy opangisa omuntu nakola ne CBS eno okubeera wano because CBS eno obukugu mu kutuuka ku bantu otherwise mwami Kaija yandibadde ready eyiye jatuula natuuka ku bantu lwaki ali wano kati oddawa yinginia okuddawa kati anti KCC ebiwedde kati tukusanga wa before KCC naine emirimu yange gyenkola nze ndi engineer I mean najja kuweereza ggwanga sajja kunoonya mulimu guno omulimu yesu mulimu gwajja sigwe gwenkomeredde nze nja kukola nsobola okukola emirimu mingi nkoze emirimu mingi nkola gavumenti emirimu mingi nja kusigala nga nkola gavumenti emirimu mu ngeri ez'enjawulo singa ndi mu gavumenti mu makati toyanze sibula batuuliriza yinginia sibula batuuliriza ne bannakampala njagala nnyo okwebaza bannakampala abampuliriza leero munsonyiwe olwo amaanyi olumugentadde mu kwogera kwembadde njogera leero olwokuba okuwaayiza n'okulumiriza kungi nnyo eri KCCA twetaaga okuteekamu tubadde tuteekamu amaanyi mangi okuweereza bannakampala sagala abantu kugamba nti tubadde twebaze ku mulimu ekiteezi si badde eramula kiki tubadde tukola mu KCCA ebintu bingi byetukola bisinga ebibadde ekiteezi yes abantu twafiirwa abantu baffe era tuba tusako okusaasira kituluma buli lunaku naye nga tekyali mu bugenderevu katonda akukuume mwami Harold Kaija tusibula batuuliriza njagala kwebaza mwami nyina luyimbaza okujja okutwegattako olwale n'abawuliriza n'endoza fing z'abawuliriza azuli naye nga mbaga nti ekizibu kya Uganda kinene okusinga nga kino omanyi wala olwootuuka nga immune system yo ng'efudde nga buli kalwadde konna kasobola okutta mu nsinga za America Europe abakadde bafa n'essenyiga kubanga omubiri gubeera gwanafuwa dda ekyo kintu kyagamba private sector led if we are in charge of government nga tulina government oyo nonsense tujjamu kola ki kumujja wano eyo gibaga ebintu bya tenda kuba ogera n'obuuza abakugu bano baleese ate gono baga ate gwo omulimba gwabala babira basupervisor on ebbanga lyamaze nga engineer ne wali badde olowooza yali badde nga olina kyomwadde okuraninga naye kasaba azimbye ekintu kya IMF ekyo tenda kakati n'omubuuza no but you see anti nga wa yes you see engineer ndi mukubuulira tuli mukuze ate ffe abayivu nze naawe tulina okuyamba okuzimba eggwanga tulage tulina kye twasomera naye bwe twasoma okonsuminga gundi omanyi World Bank ne IMF zatufuula fensi za Africa nga gundi bagita laboratory buli kibagala kibagezesa kubanga bewa bwako bobuuza omulimu gwa KCCA enforcement kyokka KCCA yali badde kadde public transport nga yayo nga tuina taxi tuina taxis nga za KCCA nga tuina training nga ya KCCA twali badde ngebe kali nga datunyonyola ebyo kwanga nti walikuwanga olwaleero KCCA yeina obusobozi obugenda mu African Development Bank neyewola sente ezigula ekyuma ekyo kyagamba ekisobola okukola kasasi mbakaliza ojja kumuza olulala tuwongere kakati ngolunga civil person nga takyalinawo attachments kakati tandika okwogera buki bwe tulowooza ebibuga byaffe oba ne Uganda bwesaana okubeera mu perspective ye nga engineer toyanza nnyo mwami Harold Kaija RDC yasinindidde ku lwa bonna njagala kwebaza batuwuliriza mu ngeri y'enjawulo nze nebaza ab'Emityana kuba be basinga ogiwulira olw'okuba mba wano babasinga bagiwulira ku lwange kati njagala kubeebaza olw'ensonga eyo njagala okukunga abantu bonna abali mu Greater Masaka districts ezikola Greater Masaka
Lyantonde, Lwengo, Rakai, Kyotera, Sembabule, Kalungu. Nti ku lunaku lwokubiri omukulembeze w'eggwanga tugenda kubeera naye Masaka agenda okujja okulamusa ku bantu abakuze mu myaka naye mwenna muggweyo tubeere naye ajja atubuuzeeko waliyo abantu abakulu eryona elderly person gwe kati nze gwogamba Kaija ebyo byange nze mukulembeze yatuterekedde ne ku bikyaliwo kakeeke kakyaliwo bajje tukagabane tweyanziza nnyo wano waliwo Sekitto Robert agambye nti ngini ya Luyimbazi weebale emirimu gyonna gy'okoze obulungi Katonda akikubalire neyanziza nnyo ampuliriza nze Kalule Lameka atuuse Ssaalongo Gerald Eddamulira ne n'amawulire ag'ekiro ky'olunaku olwaleero nkwagaliza ekiro ekirungi tuddingana olunaku olw'enkya kale Ssaalongo Gerald Katonda